Okuloota envunyu kyeki oba envunyu zitegeeza ki? Ye mu buliwo envunyu kyeki? Era envunyu ku nsi kuno eriko nga ki? Kale no twagala tusome ku nvunyu kubanga abantu bangi balootagana nnyo envunyu mu birooto byabwe naye ne batabifaako. Naye ng'ate ebirooto ebirimu envunyu ebiseera ebisinga obungi biba bya bulabe mu bulamu bw'omuntu. Mu buliwo envunyu oyinza ogisanga mu nnyama nga nvundu oba tugambe nti embwa yagudde ku kkubo oba enkoko yafiiridde wali w'akamyu oba ente, ojja gisangamu envunyu. Oyinza okusanga eppaapaali nga lirimu envunyu, oyinza okusanga amapeera nga galimu envunyu. Ekintu ekirimu envunyu kiba kivunze, ekintu ekirimu envunyu kiba kifu, ekintu ekirimu envunyu kiba kifudde. Okitegedde? Envunyu erya kifudde. Buli lweweerokerwa nga ekirooto nga kirimu envunyu, ebiseera ebisinga obungi weetereeze. Bino nno tubyogera nga tubeegayirira baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ffe boolaba wano tumanyi, ate mu kugamba nti tumanyi tetubateekako kapande nti oba nsangibwa wano, wabula okuggyako kubagamba nti tusangibwa Buddu, kubanga bw'onoyogera Buddu ojja kusanga aliko mayiro mpitirivu era kitegeeza tojja kutulaba. Ffe nno atunoonya ayita wala era bayita mu bulumi era banoonya endagiro ne zibabula. Okitegedde? Kale nno ffe ekyatuleeta kwe kusomesa ensi, wabula ekyatuleeta si kubagamba nti tubeera wano, kubanga anaafuna ne bw'atalagirira muntu ate abeera n'ekyamanyi ne waba takulagiridde. Okitegedde? Era oli waba ayagala kukulaba akulaba. Kale n'emirimu gino egisinga tugisomesa ku bwannakyewa. Mutambule n'okumanya, mumanye era mubeere bamanyi. Kati twagala tusomese ku nvunyu. Okuloota envunyu mu birooto bangi baziroota, naye kyeki? Eri ayinza okugamba nti ndoota envunyu mu kkubo mwe ntambulira nga nzisanga ziri mu kakubo. Oli nakugamba ndoota envunyu nga ziri ku ttooyi waggulu ku nkoma oba ku siraabu. Oli nakugamba nti ndoota envunyu nga zinvaamu. Omuntu aloota envunyu ng'oli ku ttooyi kw'ositama ku ngulu, ensonga zammwe zibeeramu obwakabaka, wabula kabaka aba akubanjiza mu kitundu ekya Ssengalamidde ekya Walumbe, era okukuba kulabula nti bw'oteegendereza nja kutwala ennyindo gye zirembekera mukoka. Ate oli ayinza okuloota envunyu ng'azisanga musanzi mu kkubo. Omuntu asanga envunyu mu kkubo oba olina okuba omwegendereza, essaawa yonna ekirwadde kiyinza okukwata ne kikkuba ku ndiri naye nga tekiwona. Endwadde za mukenenya nazo ziroosa envunyu. Okitegedde? Akati twagala tulabe omukyalo ono Wengeye. Omukyalo ono Wengeye agambye nti yaloota envunyu nga zimuva mu bukyala naye yenoza yali ne boosi we. N'agenda n'anoonya Bawulo. Bawulo ndowooza kabanga kabakuli. Manyi ebintu ebyo nange eby'oluzungu sibimanyi. Oba kabanga kabakuli. Tulina gye twakulira edde wa jjajjaffe nga batuga nti eyo suga Bawulo. Bawulo ndowooza kabanga kabakuli nga kaliko ekisaanikira oba kaba kabbomba. Abamu nno ndowooza babuteekamu sukaali. Akati omukyalo ono agambye nti n'akwata Bawulo ali ne mukama we n'ateekamu amazzi agende endowooza yeetawaaze ng'alaba avaamu envunyu. Akati nnyabo kino kya nnaku era njagala kukulabula, ffe tuwugira mazima. Oli ne bwakwata ekkubo n'ajja mu lubiri singa bababuulira, nze nga sinnakkanya na muntu siyinza musaba ssente ye. Era omuntu bwe mala omuwa amateeka ne mubuuza bye nkugambye onoobisobola, waga nti nja bisobola nga ndyoka mugamba mpaayo emitwalo 3 oba eno oba 10 oba kakadde ate ziriko essalira osamira lubaale kuwa
olinga zaaka abandi waddembe okusaba $5,000 kuba kiba kikulese manyi okitegedde osamira lubaale kuwa nate si kuwa mu bubi si kujjako sente mu bubi ku bantu si muntu kumujjako sente ng'amaze genda kutunda TV ng'amaze genda kutunda kibanja nedda ate ko si kutereeza lubaale omuntu atereeza empewo omulwadde kyamugamba nti kyenina kyakwata gwe ne woba okooya ebitya mulwadde kasitaga nti jjajja ongambye $5,000 nga ninamu $3,000 tomuwaliriza yandiddeka n'atunda TV ate omuntu okumutereeza lubaale waba amaze mutundira kikalu omusawo ne baba bakutenda tosobola kumutereeza okujjako ekikalu ng'asangiddwa yakitunze nga takubuulidde awo sente omusalira n'olyanga bw'oyagala ne baba amaze kumanya ali mu mbuga n'omugana ensonga eyo yagikolerako obukadde 3 naganga sina we naazijja endo zange n'entunda akatundu kange nsobola okwenunula bambi mukazi wattu oba musajja wattu alina essuubi akwesize kasita okkiriza abitunde tolina kyojja mukolera kitereere lubaale tebamutundira bintu era omugagga n'omwavu bonna batereeza empewo bonna balina engeri gye beetereezaamu alina n'atayina omuntu aloota envunyu ekirooto ekyo kya bulabe omuntu aloota envunyu sobola okubuuza nti mu bulamu bwe olina endwadde mmeka endwadde zivaako omuntu okuloota envunyu ze endwadde ezitawona gamba nga bulusera kansa siriimu oba buno obwammwe andi kati ffe tujjamu kubanga ffe obulwadde tebutukwata obwo kyova nga tobuyita buno obwammwe okitegedde obwammwe oba olina okuba nga olina buno obwammwe oba nga olina kansa oba nga olina bulusera oba nga olina puleesa endwadde ezo ezimu enzibu z'okuwonya buli olwotanga envunyu nga zikuvaamu naye nga ziva mu bukyala wansi obaako emmandwa nga si nnyiivu ndwadde era nga si nakindi tokyabalibwa mu balamu ebibuuzo bino mubitubuuza mufune okumanya ate tetwagala mutye buti okitegedde okwesisiggaliza n'okukola emputtu si kirungi omusambo we gutuukira okukulaga envunyu nga zikuva mu bukyala ekyo nno ekirooto kyeraliikiriza era abuuzizza ekirooto kino nja kumusaba agende ku musaayi yeekebeze singa n'atuuka ku musaayi nga talina kirwadde kyonna naye ng'oloota envunyu zikuva mu bukyala ojja kuba wa mukisa nze nakugamba ndi mumanyi bino bye mwendeguza noyagala ono n'oli genda ku musaayi nze kyenkugambye singa onoosanga ng'oli mulamu nga toyina kirwadde kyonna mu mubiri njagala okukusibirira entanda va ku by'oliko leka emirimu leka amaka leka ebikutwalira ebiseera eby'ensi genda weetereeze lubaala ali mu kukulabula lubaala akulabudde ndi mumanyi bw'ova ku byaye ng'ogenda kuwanga tonkwadde ebyokulabirako bya mirundi 2 gwe wenna ng'oloota envunyu zikuva mu busolo oba mu bukyala nkugamba ebigambo bino wammanga singa njagala odduka emisinde mu ddwaliro bakebere omusaayi gw'akawuka bakebere puleesa bakebere kansa bakebere endwadde nga bulusera mukenenya singa endwadde ezo batoyinaako n'emu ekyuma ne kikakasa nga toyinaako n'emu nga ne mukenenya tomulina leka byolina njogera nembeggerera nga nkulabula tukutiisatiisa ewateekeddwa okutiisatiisa omuntu kubanga ne bwe tunaakutiisa tetukugambye ntusangibwa wano tetukuwadde ennamba ya ssimu waliwo ga nti guno omutiisatiisa akunoonye sikumanyi tomanyi tondabangako ate sisuubira kulaba ate saagala kumanya omulimu gwaffe kusumisa tetutegeera lwaki abantu batwesibako okitegedde wali oba omusomeseza tambula n'okumanya omanye nti ekibegabega bwe kiba kinnuma eryo jjembe omanye nti emabega wa wannuma ogw'omusambwa bwe guti
omanye nti oba nfumita ebinfumita ogwo musambo bwe guti tubasomesa mulekerawo okubbibwa n'okunyagibwako ebyammwe okubalowoozesa nti agomalogo ge gakuluma. Okitegedde? Omuntu aloota envunyu nga zimuva mu bukazi wansi nziramu kulabula emisambwa gyagala kutta. Bw'oba okyalina amalala agakutwaliriza mu byensi, nze nkuwadde ekigambo kyange, genda mu ddwaliro. Bw'osangibwa nga toyina mukenenya weeyise engalo mu maaso, bw'osangibwa nga tomulina, akabonero k'envunyu nga zikuva mu bukyala, ye muntu gw'owulira enkya nti yafunye akisidenti mbulaga. Ate tebatera kuwona abantu bwe bati, akisidenti mbulaga. Okitegedde? Oba bamukeberere bamusangamu akawuka, entaana ekuyita, walumba akunoonya, ate takunoonya nti omutereeze, wabula akunoonya mu bubi. Chansi zo zaggwaayo. Bw'oba okyalina chansi, bw'oba nga osobola okwewa chansi, nze ngamba ndi mu biseera bino wandibadde weerwanako kusinziira ku kirooto. Lwaki jjajja ndoose envaayo envunyu mu kasolo ng'oli mukazi? Bw'oba toyina mukenenya, ekyo nkiddamu, nga toyina mukenenya, weeyise engalo mu maaso naye nga kye kibadde kiddako. Bw'oba omulina, ekirooto kyo kyakulaze nti ogenda kuvunda. Envunyu erya kivunze, envunyu erya kifudde. Bw'oba waloose zikuvaamu mu bukyala, mukyala wattu, badde nkusaba otereke ebigambo bye nkubuulidde. Okuloota envunyu nga zikuva mu bukyala, bw'onookizuula nga toyina mukenenya, muganda wange, okay. Akati weewaawo, kuba kirooto kino kimpisizaamu nange bubi. Manye by'ebirooto bino oli abiroota mulamu, abiroota talina wakaaba, talina wamuluma, najja afuna ekirooto ng'ekyo mu by'okusaaga. Mu by'okusaaga omumanyi n'akimuddiramu, n'agenda n'alaba byonna byo nga biba bimugambye. Kale nno nange kinkwasizaamu ennaku, naye sirina kyakikolera. Nannyini kyo yeebereremu, nannyini kyafuna essalira. Kitegedde? Waaw, bweza nnyo, bweza ddala yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.